okay ku BBS telefina wona wosinza okubeera nga totula tukwebazaako nate mu ngeri ey'enjawulo twakusuubiza nti tujja kuba tukutuusa mu buli katale akatale k'embulayo gendako kanuuni baŋŋambe ennuuni ziri namirembe eyo abe namirembe muninde mujja kuba namwe mutubuulire ennuuni zitambula ziti akatale kyakalakisina bagendako akamasonko amasonko ab'emmere y'enkoko tujja ani gwe soogeddeeko awo niye mukene akatale ke kaliwo okusinga nga bwe tulaba nabyengege bagendako batubuulira kale tulina emikonjava ba Centenary Bank egamba bw'ojja mu katale ke Busega okugula empuuta oze kugula nkongolo bagiyita nkongolo balina erinnya lye bayita awo akennyanja ennongo enkolongo bw'oba oze kugula nkolongo oyinza okujja mu katale wano Ssaabasajja Kabaka ak'e Busega okozesa enkola ya ssente mobile ssente zireetere ku ssimu otuukewo omusajja ng'oli alina empuuta ya kiro oba bimeka akyowe okuba nga ataakuguzaako kiro oyinza n'okujja nga yonna ogenda kugitwala oyinza okuba oli musuubuzi ng'ogulamu kiro ye tagaana so okuba nga akuza enkola ya ssente mobile bw'ogikozesa wamma tosigala kyekimu kale yenze Dipato Katelega the microphone gulu atoka nga tamuze kino mugeri kyaza okwerera kabi BBS telefina Huli otya abarokolo okutwala lubaale wange baali beesiga ki ani yakusinga Kakande gy'osabira gye mbadde nsabira wavuddeyo navuddeyo kiki ennyo lubaale baamutwala mazima ga Katonda mukulu olwo ozizza bwaki ebizibu mulangira nfunye ebizibu era bwe mpulira nga bayita Katerega Saalongo oli muntu wange okakasa nze nina abalongo ba mirundi 3 Kakande lubaale yamutwala ate yali ampa obugagga nkyalina omulimu tewakyali bubonyi kati wafuuka kadeyi mu katale kano oli kadeyi era bebandabirira ab'omukati ku myaka gye ndimu amazima gwe mulangiraani Saalongo Jjuuko omulangira ne kati ndowooza tuba tutwalako ekitiibwa kimu kubanga ekyokubeera kyokka omulangira ekyo kitiibwa kakati ate ne Saalongo kitiibwa Saalongo ani Jjuuko ndine Saalongo Jjuuko mu katale k'abeene ak'ebyennyanja ak'e Busega sisobola kulagayo nyinza n'okugamba abantu mbu nakutadde ku TV balubaale balyoke bongera okusengukako oli otya gye tulise bitambula bityo Saalongo siina yadde ekyokulya mpa singi 10 nfune mawogo wali oyagala musiike oyagala mufumbe bajja kumpa musiike tulina wetumu bwe tuba tugira wali tokkiriza kuva wano nga siina kyenkuwadde tokkiriza nze kuva wano ffe batusasula mwami Semba gy'akasente akaleetera mu budde buli kimu akikolera mu budde naye kale tuli mu byannyanja gye tuli Nsoose ne Mulangira ogamba otya brada bitambula bitya oli kadeyi olina omudaala mu kitundu kino omudaala mu kitundu otunda ki ennyanja ngege emmamba mpozi Mulangira kanzije nkusange wali tulye muwogo n'ogamba okoze otya suubuza mamba tunda n'engege ku mudaala emmamba lwaki mugitunda nnyo obudde nga bumaze okuziba yo omudaala agwo guliwa oba oli mu lugambo siri mu lugambo mudaala guliwa ayi wakubeera byatubuzeemu kyovola ebyennyanja byabuzeemu kiki ekireetedde ebyennyanja okubulaabula oba mwezi guno enjako biseera by'enjako biba bizibu nnyo olina kyokozeemuko oba weebuzaabuza kufunamu kyakulya naye nga nakyenkozeemu ebyo nga ki kuba bino ebitujja mu katale eno twagala muzzeemu abantu amaanyi abatulaba abamu balowooza nti emirimu tegiriimu ssente olina byokozeemuko byogamba nti anze mu byennyanja mu mamba nkozeemuko kiro sejjusa butasoma bwange ze mamba nakazitandika kusookera muki sookera mu byennyanja naye sibiruddeyo mungi muzadde mu bakazi abatunda emmamba ku makubo buli mamba ogimwanulire omuzadde mu bakazi b'abandi mwabatemaatema yabulimbe ebyo nga omanyi omulya mamba ab'omu gwe mwami ani Serugo Peter naye abangi bampita megabitone ukola biki oli mukubi walaga ni dansa oli dansa kati oyinza tuwa mujasi wageze mukolesa ebitone tulina program gye bayita yolesa ekitone ku BBS nakirawana sinafuna budde tunafuna budde audition zagira ebintu obiraba kumpe obulirwa Sunday sawa 2 yafuna obudde njigirira ku BBS oyinza netuwamuko wano just abalaba tubamanya nti waliwo ebitone ebyasigalamu n'omenyekamuko kale watyo beega bitone Centenary Bank tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka Seeka Sooko gye
asobola okuba nga ate tukwasaganya ebintu omwami bw'oba osobola muwe kacyenji kano. Assalamu alaikum. Gyebaliko bitambula bitya? Ennaku ekulumanga bweruma abalala oba mwakimala? Etuluma. Etya ebyennyanja buli nnaku bijja ne mutunda. Ekyennyanja kya ssente mmeka sofa? Njagala tusembera wano ku mudaala tulage omuntu atulaba ku BBS telefayina otusomere bulungi kwegamba tutandike tukole ekintu wamanga kye tukola. Abasajja bano beeriisa tebakoma kubitunda butunzi naye n'ekyennyanja bakirya. Ekyennyanja tebakoma nti ate bakitunze ate tebamanyi bwe kiwooma ate nga boyiro sookedefe okutulabe ng'okiraba nti boyiro bwetebe bakiduze naye ng'ewaka mukitwalayo nabewaka naye muyinza okuba ate mwe mukiriire nabewana ne mubassa mukene. Aziz kale nsoze kulya ku kyannyanja kiyitirivu nnyo kya boyiro. Tuzze mu byennyanja ndabawo kino ekito ndabawo kino ekikulu ndabawo kiri ekito eryerabika mamba. Emmale bagirya nva oba bagifumba bagisiika nga basiika guno? Mamba gye basiika. Emmale bagirya nva. Bani abasinga okulya emmale? Emmale bantu bakuze mu myaka basinga okulya emmale. Erina ebyenjawulo byekola ng'ogyeko ebyennyanja ebiranga bwe tuli ebyennyanja ebirala ye erinamu ekyenjawulo. Kiri ng'ekyemmamba ereeta amaanyi mubiri kyokka kiri ekyennyanja ekyenge kyo kiriisa buliisa. Kino kikwata abantu okibalage bulungi mu TV yaffe eya Ssaabasajja Kabaka BBS telefayina atunnyonnyola emigaso gy'ebyennyanja bino akugamba nti ekyennyanja kino kyo kikola ki? Kirimu kiriisa buliisa kyokka eri emmale ne ssemutundu biki birimu amaanyi biwa amaanyi. Abasajja abantu nga bakulukulu biwawa amaanyi. Kati twagala otugireyo neyo emmale otubuulire yo yanjawulo ki ku mmamba? Emmale enjawulo gyeriko ku mmamba, mmamba erina ebikalakamba ate emmale terina bikalakamba wano. Kati eno emmale omuntu ali eyatulaba ku BBS telefayina eringa mu ssente mmeka emmale? Emmale eri mu gumu kitundu. Gumu kitundu nga mulya nga tekugula wano. Gwe muzijjawa? Emmale zino ziva mu kakkata ku nnyanja. Tumira ku mukyala gwotawa byannyanja naye nga gwobirya maama Haji ye ebyennyanja aliira ddala simanyi obeeka abireeta naye nga ye aliira ddala. Kati njagala otumire ku maama oyo mukyala. Yes, yali ewaka. Mukyala ani? Linnya lye tolyekakasa? Ndyerabidde. Olyerabidde? Yemmire Nkyala mmire Sheikh tubiddeko nnyo naye kakamamba kamutwalire tekakusala mini akamale akatwalire naye bakawutemu supu obulamu bubeere nga ate basigala beeyagala. Kale ku BBS telefayina program ebiva mu katale gye tuliko. My name is Dipato Katerega the microphone guru. Abasajja ba Kabaka we bali bano. Ono muvubuka muto omanyi mugenda ne munyooma emirimu mubeereeyo mulowooza nti n'emirimu mikyafu kyafu. Njagala mulaga simu gy'okwata. Omuvubuka ali eyo yeefumba okutte mapeesa omusajja ali mu byannyanja essimu gyakwata yeeno. Okitegedde gw'olowooza mbu gino emirimu mikyafu kyafu tegiriimu ssente mwattu emirimu egiddugaza ate mwe muli akasenjako masiki wakulengere abaana kozi baana bawa bakuzaala wa covid yaggwayo ate kakati mutonotono mwali naye mutonotono bwaba yaggwayo nga njijja takyatiisa sijja jijjako kati tojjako masikiyo lekako masikiyo twagala otubuulire omulimu guno ogw'ebyennyanja tulaba nga emyaka gyo mito ki ekyakusikiriza oyingire mulimu gw'ebyennyanja? Ekyansikiriza because gwe mulimu gwaliwo omwangu ogw'okuyingiramu. Kyetaagisa ki omuntu okuyingira mulimu gw'ebyennyanja ddala ng'ayagala akolere Busega? Tekinayo kyetaagisa olina kubaamu na capital kusobozesa guyingira n'oguyingira kubanga gwa capital mutimu. Capital nga wa ssente mmeka?
kapito emitwalo nga 5 zitandika guno abantu bano abaleeta ebyennyanja nga babitisse mu mamotoka tebawola like nakulekera emaali n'otunda n'agenda okukomawo gwe n'omuwa ssente obusuubuzi bwonna bubaamu okuwola n'okwewola n'obusuubuzi bwonna bizinesi yonna n'ebyennyanja bweri mulimu okuwola n'okwewola nga wekine mu bizinesi bagambye gwe omu kubatuusa ebyennyanja wano okubijja eyo gye biva ku myalo mu nnyanja wa situusa byennyanja wano wabula nze mbisuubulira wano ne mbitunda ku mudaala wano e Busega obisuubulira wano kusoomozebwa ki kwe musanze mu mulimo guno kuba tulaba ennaku zino abantu balina okusoomozebwa amafuta biki mwe kusoomozebwa ki actually ng'oggyeko amafuta kubanga buli omu kyakaaba omulimo guno gulina kusoomozebwa ki okusoomozebwa okulimu nti guno omulimu guziba mulala gukya mulala okusoomozebwa okuli mu mulimo guno guziba mulala gukya mulala sikitegedde guziba ebyennyanja biri mu bbeeyi ndala ate ne bikira nga biri mu bbeeyi ndala kyentegeeza nti buli lunaku bikyuka kati olwaleero ndaba oyinawo sayizi eno entono ndaba oyinawo neeri medium ndowooza n'ennene ddala kati akulaba ku BBS telefayina ayagala okumanya eri abagala okulya ku byennyanja tebatunga batya osobola omulambululiramuko ku bbeeyi kati sayizi eno eba yakasaamu sayizi eno eba ya mutwalo sayizi eno gumu kitundu sayizi eri y'ebiri kitundu sayizi eno yesatu ebyennyanja musinga biguza bantu ba woteeri bali ba bulijjo mu maka bani abasinga okubawagira ebyennyanja tubiguza buli muntu yenna ku mutendera kwali tubiguza wa woteeri tubiguza sekinoomu tubiguza abagagga tubiguza bamufuna mpola buli muntu yenna tumuguza ebyennyanja sinzira nga bwabeera zze ebbeeyi egyogedde osalako oba teriimu kusalako ebbeeyi bayakuteeseganya era tusalako teri bbeeyi eri galented nti gye tulina okutunda yokka bubaka kibowa abavubuka abali abalowooza nti gino emirimu si gyabwe abamu balina degrees abamu balina diplomas naye oluvannyuma lw'emirimu okubula basalawo okutuula mu nnyumba abalala bamenya n'amayumba g'abantu ne batalawo okubba obubbi bubaka kiba oyinza okubaweereza n'oba olina diguri n'oba olina diploma tolina kunyooma mirimu omulimu oguliwo jangu okola ogwo then ogwa diploma gujja kukusanga oba ogwa diguri gwe wasomera yaabwe obubaka bwemba w'abavubuka tebanyoma mirimu tumira ku mama w'abaana ntumidde mama wange yekka kuba ali luka yeeyo gy'abeera ali luka ya mama mutumire omubuulire n'amutumidde nze mutabani we Kakoza Simon zamutumidde mama erukaya omutwalira ku ngege oba yazifunawo mulwera engege azifunawo mulwera kubawo kumpimpi omuweereza akasente tukozesa enkola ya sente agent n'omuweereza akasente nabeera ng'akola ki ng'atakikwasaganya kale Centenary bank gye tubeerako muganda tuga nti obanga oyagala okuweereza ssente oyagala okuwa omusajja aleeta ebyennyanja e Kampala ng'abijja ku mwala e Namirembe ku mwala e Rambu n'ebintu ebirala oyinza okuba nga oyagala kuweereza maama kasente naye yeeyagale oyinza okuba nga oyagala kubaako muntu yenayina gw'oyamba enkola ya sente agent gende wa sente agent awo wooli ku maduuka awo wooli mu katale wano wetuli ba agent tubalinawo nnyo bangi genda oweereze ssente enkola eyo nnungi nnyo genda mu banka kumala budde togenda ku ATM kumala budde nti oweereza ssente nedda gende wa sente agent byonna biwalikoledde mu bank ajja kuba abikolera bulungi nnyo eyo Centenary bank y'omuntu wabuli tulina n'enkola endala eyo Sente Mobile eno tukozesa amasimu gaffe jangu nga ono zze okugula ebyennyanja byo musajja musabe enamba ye tujja kunyiga star 2 ojja kulaba ng'ate obulamu bukyuse Dipato Katerega the microphone gulu tuti mu kasale ka Ssaabasajja Kabaka ak'ebyennyanja awolaba nsonze muwoza simanye empuuta zaabula tetukyalira byannyanja mu ggwanga empuuta mweziri ogirabye empuuta mweri yeekana ne Solomoni okuzitowa ogirengera yino empuuta ate kati baatemyeko dda can you imagine nga wagirabyeko ng'ekyali namba nja kubaako ne kyali waffe wano atubuulire azijjawa abyerundira kuba tugamba nti empuuta tezikyabeerawo ddala wano mu ggwanga. Sheikh salamu alaikum. Alaikum salam. Uli otya? Bitambula bitya? Ng'oli munyiikaavu? Sina buzibu senga. Empuuta eyo wagijjeewo eyo? Ebintu binsanga wano, empuuta esanga wano. Kati empuuta eyo eri mu ssente nga mmeka nga namba kale eri mu kiro nga mmeka? Kiro 7. Muntu mulamba? Kiro y'empuuta ya ssente mmeka olwaleero? Ya mitwalo 2. Nenga muba mugiwanise nnyo nammwe. Bantu okusinziira engeri ebirimu ebyebbula. Kuba gino gyonna emidala nga bw'ogyajamputa naye katola guno gweka gwe guliko empuuta.
kano pati y'abampuuta naye ate nga ndaba tetambudde nnyo yiyo ekyali namba nti abaguzi tebali olw'ensonga kuba ya bbeeyi kati eggwe tekikosaamu okuba nti era kinkosa kubanga era ennaku zino bifunako kitono ennuuni yeeriwa njawa okulaba sigirabako nange bajinguza kibudubudu nga bwogiraba baleeta bagirongoseza nga teriimu na byenda bibeeramu nze mbijjamu kati ate ennuuni bagijjamu bati ate ng'ebeera mu byenda bagibaagamu kuba yo yabbeeyo esinga kwena empuuta lindako eyo empuuta wagireetedde ku kilo 7 wagiguze ssente naye ssente ze wagiguze agule ennuuni ziba ssente nnyingi okusinga ssente ze waguze empuuta alanaye ennuuni biki ebivaamu siyinza kulimba simanyi bakolamu nange ziragawo ennuuni sijja kulimba bazitwala mufakiza abakyali naye simanyi ze bakolamu kyewuunyisa bubaka kibwowa abantu bakasitoma abali eyo abalese empuuta eyo okwagala okuzibizaawo tibafube nnyo banoonya ku byennyanja birabike ebisobole okuka ebbeeyi babinoonya batya lwaki ennaku zino byennyanja bibuzeebuze simanyi kwekiva muzeeyi oba kiva ku nnyanja simanyi awo kwekiva kuba naffe tulabirawo nga bibuze oliwo okulo gwe boosi waagwo oba naawe oli kaddeyi mugagga akulekawo oteme omale omwawule bibyo omuntu ayagala okutandika omulimu gw'emmamba guno agiramu ssente nga meka kisinziira kapito gyotandika nayo tukuba totandika nakingi otandika n'empuuta ng'emu kati olunaku oyinza okutunda empuuta nga mmeka nga bbiri togambe egenda kuggwawo oleetewo endala oba tambula eggwawo naye mbasisaawo ndala tumira ku mama abaana bewazaala bewaweereza jjajjaabwe mu kyalo bonna ababuuzeeko bagamba obalowoozaako mwami ani omwami Keya Frank ababuuzizzaako abaana be yatumi be yaleka mu kyalo abaana be yalundisa mwena ababuuzizzaako nate mu ngeri ey'enjawulo nja kutwalako ate nyongera okulaga bagerako batubuulira zino ze zimu ku mmotoka ezituuse ebyennyanja mu katale kanaku zino ebyennyanja bitono tuli mu mbeera ya njako nga bwe bazze bakunnyonnyola nti enjako nnyingi omwezi buli guba gwako ennyo weesanga nti ebyennyanja ebyo tetusobola kubanga ate tubifuna gino gyonna midaala abasajja bakulaga engeri gye basobola okubeera nga ate bakwasaganyamu engego ogyagala osobola ogisanga wano zono ndaba nnene enjereere simanyi oba bibaamu enjawulo n'engeri gye babikwatamu nawali nnengerawo nazo nnene enjereere oba eri nayo mmale oba nayo mmamba kwegamba nange mbiraba bulabi dipato kateleka the microphone gulu kasooke ndaba eshayo ono ate naye asooka taata uli utya bitambula bitya gwe mwami ani bamuta Kadozi KO ani Kadozi KO lwaki bakuta Kadozi onyanya walaki lyerinnya lyange bali gwa Kadozi beddira lyerinnya lyange era tuli bangabi Kadozi tova sese Kadozi lyerinnya lyange olitidde lyerinnya lyange ne ku Facebook lyenkozesa ku Facebook era bw'ogenda kunotekamu Kadozi ojja kundaba gwoliko zaliko n'ebyennyanja byo n'ebyennyanja byange bitambula bite ebyennyanja bitambula bulungi batugana okuvuba batugamba nti kati kino ekyennyanja kikulu kito kino ekyennyanja kiri medium si kito kino kiri medium kiba kiyita bulungi bye bakwatira byebiriwa era wano tetutundawo kyennyanja kito kana akatale kali international akebusega ak'ebyennyanja kali international sokokoole bakasitoma obabuulire omudaala gwo bajje bakuguleko okusingira ddala mpita abannayuganda mwenda okusingira ddala bali mu Kampala wano beebaza nnyo okulaba BBS telefine eyaffe kyakabi ye TV ekyasinze kati okutuwa amawulire ageesigika oyagala nkuweeki kyoyagala kyonna naye nze njagala nnyo amawulire ageesigika buli musomi w'amawulire ageesigika ansomera bulungi akusomera bulungi era ne ku Facebook nga followinga bulungi tuba live nnyo ngaagala nnyo ku Facebook TV kibaddiremu nnyo abali mutulaba nti TV ekyasinze okuweereza amawulire mu Uganda wano amalungi oba kangambe nti buli mulembe wabeerawo TV eyakabi naye kati eriko ageesigika ku BBS telefine eyaffe kugulidde ekyennyanja neyanziza lwakati mmwe mubitunda butuuzi wano nemugana obitwalira abeewammwe njagala olondewo ekyennyanja kyagala kye ŋŋenda oggula kyekiri kyenoze kiriwa kiri eri ekinene kiri eri ekinene kyenoze mubulire musajja mumukulireko mu ngalo yeewangulidde musajja ŋŋenda mugulira ekyennyanja sooka naye olabika oli kaddeyo olaba ate okisaba oli ebibyo yali okumpi wali fena tukolera wano mukolera ku mudaala gumu kusomozebwa osanze mulimo guno okusomezebwa kwensanze mulimo guno nti abakasitoma kale enaku zino babuzeemuko
naye ffe tukigumira tukkiriza Katonda nti buli mulembe wabeerawo season y'okukungula n'ey'okusiga. Tuli mu season ki? Tuli mu season saawa zino ya kabala. Era saawa zino buli omu akozesa obwongo bw'okukabala. Kati season era kusambula. Okusambula. Kati saawa season era enagenda okutuuka nga biwa pulaninga mu season eno. Already osobola obituukiriza. Osobola obituukiriza. Kati nga gwe munamawulire saawa zino ojja n'otuyitamu n'omanya obuzibu tukola ki? Kati bw'oddayo eri eno tuba tukabadde gwe n'ogenda eri n'obikungulira abantu. Ne mutereeza ekintu. Ebyennyanja ebiduze mu biteeka wa? Tetuduza byennyanja okusinziza kati bitono. Njagala obeere wa mazima. Ebyennyanja biduza. Kyenjogerako kano akatale okalaba. Tulina badokita batuyitamu. Tulina ab'obuyinza abatuyitamu. Kati guno omudala singa osanzeewo ensowera nnyingi. Singa osanzeewo emusowera nga mungi. Kyekyennyanja ekiba kiduze naye ffe tutunda ekyennyanja kiri fresh. Era bw'osanga oli nga kuguziza ekyennyanja nga kifu e Busega toddayo kumugulako. Biva wa ebyennyanja? Ebyennyanja tulina emyalo mingi biva e Masaka biva ku Kyoga. Okitegeera tulina abatuwa basuppliers b'ebyennyanja batuleetera ebyennyanja okuva e Masaka ku myalo nga Lambu Namirembe emyalo mingi egiri eyo Masaka ezituwa ebyennyanja. Eno ku Kyoga tulina Nakasongola batuwa ebyennyanja wano ne tubitunda. Omuvubuka ali eyo ali Masaka yayagala dde okujja e Kampala atandika akole okujja wano e Busega atandika okutunda ebyennyanja kimwetaagisa ki? Season eno sijja gamba muvubuka ave ewaabwe ajja ayingire e Kampala atunda ebyennyanja. Omugoba ku ki? Olw'ensonga season mbi ajja kujja asuubire nti ajja kufuna ate bimusale yeevume bizinensi eyo. Yo nga yeetaaga kapito nga wammeka? Kisinzirira. Mu Uganda ssente zonna zikola kasooba olina nga kyotunda okimanyi oba ng'otundira mu kifo ekituufu mu kiseera ekituufu. Ng'oli mujagujagu. Ng'oli mugezi kyotunda ng'okiguza bakasitoma nga tobaseera okitegeera. Kino kikulu. Waliwo okuseera kasitoma. Ssente zonna z'olina zisobola okukola kapito. N'ekikumi bwe kikola kapito. Wali osinkanyeko kuwa ekitiibwa Charles Peter Mayiga bigambo yogera nga bizzaamu amaanyi n'ekikumi kitandika. Simusiikanangako. Ngenda kukolera appointment. Ye musajja aspirings okubeera okwogerera ku mulembe ogw'amazima. Ngenda kukolera appointment. Oyagala musisinkana? Bulungi nnyo. Ngenda kukolera appointment. Ngenda kukolera appointment. Ndabe nti nno mukusisinkanya nze mbeera naye. Neyanziza nnyo Mukama akuwa omukisa. Era bwe sisinkana Katikkiro wa Buganda. Oba okyayagala ki? Ne bwofa. Kati ate banga tusinkanye addirire empologoma y'ensi yonna. Okitegedde? Yes. Kati awo ne batukuziika ng'omusisinkanye. Ate tawa muziike. Njagala nsigale nga ndi mulamu mpaka. Kale weewale kukola muganda wange. Weewalire ddala. Mwewale kujja. Alhamdulillah. Era omulimu gwe mukola guno mukole mu bitundu bingi si wano mu Kampala wokka. Bwe mutuukako e Masaka mugendeko ekaliisizo gye bakuzaala. Ate banza nze nva mu Kyaggwe. Eriwo eKyaggwe. Nze ndi wa mu Kyaggwe. Abalogo. Ate tuli balogo. Omanyi waliwo okusiiga enziro gw'osigale ng'oli mulungi ate nga gw'osiiga enziro ye mulungi. Era asigala mulungi. Kagamba nti ab'eKyaggwe balogo ate nga be basibukako ebyobugagga byonna. Esebo ennyanja eri waffe. Alhamdulillah. Kale ku BBS Fayina ebifa mu katale yo program leero tukoledde wa Ssaabasajja Kabaka mu katale ke ak'e Busega ak'ebyennyanja. Njagala kumaliza ne Sheikh. Salamu alaikum. Bitambula bitya? Bitambula bulungi. Centenary Bank ye banka bw'omala okukuŋŋaanya wano ssente zo nga ziweze gy'oterekamu. Ssente zitwale mu Centenary Bank bazikuterekere. Ate tulina enkola ya ssente agent. Omusajja waba agenda okuweereza bino ebyennyanja gende wa agent wali ssente oziteekeko bakuweereze ki? Emmaali. Biri biki? Ezo ze ssemutundu ssebo z'owulira kawoomera. Eyo ye ssemutundu. Yeyo ssemutundu ssebo gy'owulira. Nga mwakutte ento? Ekyo ekyennyanja tekiriiko kito kyova olaba kati omudaala guno guli mu kiraasi oba gumutendera gwa nsi yonna. Guno gwolaba kubanga engege eno ogiraba yetandikirwako okukwatibwa. Saizi eno yonna aba ogiraba tolina kyoyinza gigambako. Eno yo ssemutundu tewali kye bajagaza. Otunda mu kiro otunda namba? Osobola otunda buli obulamba n'otunda mu kiro. Esebo kati omuguzi wajjira wonna yewe omuguliza. Kati eri ssemutundu ndabawo ennene ddala ya mmeka eyo nja giguza 12. Eno ssemutundu eno ya mitwalo 12. Wegula siringisi emitwalo 2 egya Uganda. Sitegeeza terina njawulo na mpuuta? Terina njawulo era yovola n'empuuta emirala gyonna ogiraba mikalu. Mpuuta zaabula. Oba osedde lwakuba nti leero gw'olinawo weka. Tekisoboka ndi kabaka wano mu kitundu.
genda ng'okwata kapito zonna olaba abazirina n'enkalu era zirina mu nsawo gende wammanerenda ndi wano netulidde njagala gw'obonyambako okusiibula abalabi baffe aba program nebiva mu katale okwebaza TV ya BBWS eyo gyolaba TV eyo BBS telefayina eyo ekoze omulimu gw'amaanyi nnyo okutumbula ebintu by'obusuubuzi okugyebaza kubanga eyingira munda mu katale nja kusooka okuddamu okugyebaza ekola ekirango eky'obwereere nga kino kubanze sigwe gusoose okukiranga okulangirako ebintu byange ate nja kusooka okugyebaza okukozesa abavubuka abato abatekkaanya ne basobola okuyingira wano okukola ki kubaera bw'oba olaba amawulire gayo ngaffe abatagivaako ogera okulaba batuuse mu bunyomero zino ze bayita geto mu biki kale okusinziira ku mbeera eri mu ggwanga n'abavubuka beekozesa nja kwebaza managimenti ya TV eyo nti beebale nnyo beebalire ddala wabula nja kusooka okwebaza abantu abasakira TV eyo amawulire olw'ensonga olakati nga bwe tulanze ebintu bino era wonooba weetegereza omaze obbiwaayo ojja biraba nga babiranga ku bwereere tobawadde wadde 10 tobawadde wadde ki kati ekyo kikuyamba ne kitumbula omutindo gw'ekintu kyo singa bakusanga nga weteeseteese n'obalaga bulungi ekintu kyo kasitoma mulabi wa TV anti ogimanyi kati yeŋŋanzi yekutta akati yongolobwe abala bagololayo obusatu obubiri kale obukulu ndowooza muwulidde bulungi nnyo asiimye emirimu gye tukola wakale muganda yebalire ddala yeebazizza management nange njagala okwebaza benkola na muganda Aziz abeerawo kamera muganda Francis mbeera naye n'atuvuga ne tugenda e Masaka ne tugenda e Mbarara n'ebitundu byonna gye twakatuuka n'abala tubasuubiza tujja mwetegeke mu butale obw'enjawulo njagala okwebazaako abakyala b'ekibuyawo mwenna mwebala nnyo okubanga ate mutaddeko BBS telefayina abakyala b'e Katwe mu Owino obutale bwonna sides eri Ntinda n'ogendera ddala eri Kirwa mwenna mubeera mutaddeko telefayina program ebifa mu katale Stephen webala nnyo ebalire ddala Mukama Solomon Luva Samuel Walugembe n'abala mwenna okulaba tutambuza ekino mu ngeri kyasiza okubeera eyakabi Di Pato Katerega the microphone Gulu. Ebiva mu katale bikutuusibwako bannaffe aba Rexbar KCCA Centenary Bank. Yes, girl, it's time to say yes. Say yes to the new look of confident mornings, of standing out of the crowd. Say yes to looking good and feeling great too in 3 simple steps. Relax, set, glow. With the new Look Radiant Relaxer infused with argan oil and aloe vera ingredients that gives you stronger, silkier, thicker hair. Radiant. Look good. Feel great. Radiant is a brand of Movit products. Timba ne MTN kabode super esimu ya sereza nga bw'ogisasulira mpola mpola kuba amasimu kyusa status za WhatsApp laba mu video ku YouTube oba kozesa Google okumanya buli ekiri wansi w'enjuba ku GB2 ze tukuweza buli mwezi okumala emyezi 7 sasulako emitwalo 99 zokka ezisigadde osasule mpola mpola kati okola ki leero genda ku dduuka lya MTN erikuli okumpi weefunire MTN kabode super mangu Abanigeria bateeka nnyo ssente ku ground. Obudde njagala bbuwa abantu baffe kati kino kyaffe ogula bitwe ogula si musajja mwangu nenze simulabangako nga mpisaamu amaaso so nga ate mulaba asika omugwana abantu bangi olumu ne olaba nti ajjukira gye yava naba musajja so me I don't want a lot. I don't want a lot. Are you organizing an event and you wish to have it broadcasted live? BBS Telefina with a team of professionals will make it happen. Is it an institutional graduation ceremony, wedding ceremony, a social or community event, a music event, a live conference, or one that is conducted via Zoom and other social media platforms? All you need is service in production of a TV or radio commercial, documentaries, talk shows, product launches or placements, and so many more. Visit our offices today, located on the first floor at Engeri building next to Bulange.
in Mengo. For more information, call us on 0708 882 330 or 0703 457 199 and 0784 269 224 or 0781 003 305. Buganda Broadcasting Services, BBS Telefina, EFA. Tosubu omwaliso gwa kampuni za teknolojia w'ebyensimbi ogutuumiddwa The Fintech Landscape Exhibition guno gugenda kubeerawo ku Lwokutaano luno ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno gwennyini awo ku Still Hotel Ensambya era gwe gugenda okukomekereza enteekateeka ya 40 Days 40 Fintech ebadde etambuzibwa okumala emyezi 2 ng'ebitongole 47 okuva mu Uganda, Kenya ne Tanzania byolesa byebikola okukyusa obulamu bw'abantu nga biyita mu teknolojiya era gugenda kubeerako n'aboogezi ab'enjawulo nga bakubaganya ebirowoozo ku teknolojiya w'ebyensimbi nga bino byonna bijja kuba biragirwa buterevono ku BBS Telefina okuviira ddala ku ssaawa 4 ez'okumakya. Omwaliso guno gutegekedde ekitongole kya High People wamu ne bannamikago baakyo okuli Level 1 Project, Mojalo, Modasbox, Cross Lake Tech ne guwagirwa Gates Foundation. Tosubwa ku BBS Telefina. Omuntu oteekeddwa okukola dduyiro olw'obulamu bwo okuba omulamu okufulumya ebikyafu mu mubiri gwo. Nze nkola dduyiro okusala omubiri n'okuwona ebirwadde nga sukaali, pressure n'okusala ku masavu. Dduyiro namufuula kitundu ku bulamu bwange era sifunamu buzibu mu kutambula nti nzise bubi. Keera naffe wano eno ku BBS Telefina. Kale n'olwekyo twegatteko wano ku BBS Telefina kuva ku Monday paka ku Friday mu program dduyiro omuddiriro tubeere ffenna nga tukola exercise.